Bano be bamu ku balunzi b'enjuki mu bbendobendo ly'e Masaka abeetabye mu musomo gw'okutongoza ennunda y'enjuki ey'omulembe nga guyindidde mu kyalo Mannya mu ggombolola y'Ekifamba mu disitulikiti y'e Rakai. Bano bavudde mu disitulikiti okuli Sembabule, Rakai, Kyotera n'endala. Abalunzi b'enjuki batubuulidde okusoomooza kwe bayitamu mu mulimu guno. Kati ebintu bye tukozesa mu kuwakula nga bisuuti, simooka bya bbeeyi byo. Ngaffe katale tubadde nga titulina katale nga tugula omubisi gwaffe nga tugukamula naye nga tubulwa akatale n'okunywa olumu nga tugwenywera. Wano gavumenti weeviiriddeyo n'entegeeza nga weegenda okukwasizaako abalunzi b'enjuki ng'enteekateeka eno ewembeddwamu omutwe ab'ekitongole ki Microfinance Support Center. Kati tugenda kusomesa buli kibiina ku kibiina, tubasomese mu obukulembeze bw'ebibiina, tubayise mu kwewandiisa ku district ne kugombolola, then tubawe ne kye tuyita financial literacy oba omusomo ogw'ebyenfuna. Akulira Microfinance Support Center mu bbendobendo ly'e Masaka, Samson Magara, ategeezezza nga bwe bagenda okubafunira ensimbi ez'okubayambako mu nnunda y'enjuki ey'omulembe. Then we tunakakasa nti ddala bategedde buli kimu, tujja kugenda mu maaso tubawe ne financial support in terms of group loans okulaba nti ate nga z'amagoba matono ddala 8%. Abanaaganyulwa mu nteekateeka eno baakusooka kwekkennenyezebwa. Okubeera nga olina kyolagawo nti oli mulunzi wa njuki, olina kubeera nga watandika era nga bwe tugamba nti tugenda kujja kulambula nga faamu weeri tugiraba nti emizingo olina 10 weetaaga kwongerwako egiri modern, obadde olina loko ne tukujja ku loko ne tukussa ku modern. Ab'ekitongole ki Florida Group of Company nga kino kye kitendeka abalunzi b'enjuki basomesezza abalunzi bye basobola okufuna mu njuki. Bamala okukamula omubisi ogwo tebabisuula wabula babikozesa okufuna wax, ate era n'okuwakula nga tebannatandika kuwakula njuki nti baba basobola okuwakula obusagwa bw'enjuki nabo ne babutunda ne bajjamu ssente. Major General Eli Kayanja owa Operation Wealth Creation agumizza abalunzi b'enjuki nga bwe waliwo akatale k'ebiva mu njuki. Ekidomola ky'omubisi gw'enjuki kituuse wakati w'emitwalo 46 wano mu Uganda, naye ate bw'ogenda ebweru wa Uganda kiri ku ssente mpitirivu nnyo. Ono abakubiriza okwekolamu ebibiina kyanguyize gavumenti bwe batuusaako obuyambi. Fominga ebibiina nga bwe babagambye, omwami abakenderezezaako, tubali tugamba nti babeere 30 buli kibiina, yabagambye nti babeere 15. Abalunzi b'enjuki abasukka mu 200 okuva mu bbendobendo y'e Masaka be beetabye mu musomo guno.